Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Teke musimu. Alo nyabu. Wange sebo. Ono njogera ne mukyala zaalwango. Sebo. Obulamu bugamba ki mukwano? Obulamu tebwandibadde bubi nnyo naye. Oyogera ne Katongole omutongole wano mutabbizi wa BTFM ekintabuli ky'omuziki. Naye nsanyusa okulaba Katongole omutongole nina ekizibu maka gange. Buzibu ki bw'olina nnyabo? Omusajja tubadde tuli bafumbo. Nina amaka gaffe. Twazaala omwana omu nga muwala. Kati abasawo ne bankebera nga sobola kuddamu kuzaala ate ng'omusajja yeetaaga omusika. Ne tuteesa. N'angamba ne tuteesa ne mugamba afuneyo omukazi wa bbali. Tuteesaako babiri ng'era abafumbo. Bwe yazaala n'amufuna omukyala n'azaala omulenzi naye nga wa bbali wa muzigo ate ffe tuli mu maka gaffe. Naye omusajja okuva we yazaala omwana oyo yaganira ddala okudda mu maka eri gy'abeera bali basingira ddala okwagala. Mwami Katongole mbadde njagala mu ntaase kuba omusajja mumuŋŋambireko omusajja wange mwagala omusajja agaanye okudda. Kyogamba waketoloola emyezi emeka nga talabikako? Emyezi 6 mwami Katongole omusajja wange simulaba simanyi na kyakola mbula kwewana buto. Bannange. Kyogamba takuwana buyambi tewali kyakola yadde oba obuyambi bwabukuwa. Nze mwami Katongole singa kwagala mwami wange kudda wakera byonna sirina kyenjagala kuba twali tuteesezza nga bw'omanyi abafumbo. Adde waba yamuzaalamu tuba twali twateesa naye nze njagala omusajja wange adde mu maka tabeeramu obwo obuzigo omusajja omukulu obeera otya mu buzigo obwo. Kaakati bw'omukubira yaggamba ki? Omusajja yamukubira yagamba bugambi anti munne yazaala omusika sibitegera nange naye nze mba njagala oyogera naye omuneegayirira akomewo. Kati gwe omaze emyaka emyezi 6 oli awo tewali yadde okukubala empapula mukazi wattu. Mwami Katongole ngenda futanga mwana muto simanyi na kyakukola. Bambi kale tugenda gezaako mwegayirira tulabe kale. Amba mwami Katongole ne yanziza nnyo obwaka wona abutuusa. Kale bambi tugenda mutabbirako tulabe. Kale ngaalabye mukyala munna. Ngaalabye bambi myezi 6. Nakazi bayina ebizibu bambi. To mukazi bwe yekumira omusajja atayagala genda bwe. Tugezeeko tugeze kaza kwekumira ne guba mwaka. Bwe mbanga na manja lya ninze. Naye kale bana batuyita love nigga semyeko zo baba kyolo tuko. Olaba kukuse. Katugezeeko omusajja tulabe. Kamwe simu wano. Wene bakweri sayi busabe. Wange. Alo sebo. Alo sebo. Ono mwami Kyaze Rubeni. Sebo. Yebaleko sebo. Sebo ani ana. Nze bampita Katongole omutongole wano mu mutabbizi wa BTFM ekintabuli ky'omuziki. BTFM radio. Sebo. Sebo. Bigenda biti eyo. Mugamba mutena ye tuli munnaye kakati mwami Kyaze. Sebo. Waliwo ensonga gye mbadde njagala tuyambaganemu ng'abasajja. Nsonga ki mukulu? Ekwatagana ku mukyala wo wamanyiddwa nga Eva Zaalwango. Ani? Mukyala wo Eva Zaalwango. Agamba biki? Oba omumanyi bulungi taata? Ebyaki? Yabadde ambuuliddemu n'aŋŋamba nkwegayirireko ng'era wano bwe tutera okikola wano mu puroguraamu yaffe. Ngonneegayirira ku kigwe kojja oba? Omusonyiwe oba oli awo muto kyajja waka oba twogeremuko. Ye yagamba nsonga ki? Yaŋŋamba muno mwali mwateesako ku nsonga y'okufuna omwana omusika engeri ye gy'atasobola kufuna mwana mulala omulenzi n'ofuna omukyala gw'ozaalamu eyo omwana naye munnayo omusuuliridde. Kakati mukulu? Njagala kukubuuzaamu. Yesewo. Yegwe kojja alina tutebaganya oba? Omukyala munnange yagezaako okutuukirira bakojja naye munnaye ne batamuwa budde.
kanagamba kaayite munze oba oli awo nze oyinza okumpulira engeri ensi gye mmanyi oyinza oba oli awo okuwulira nti Katongole omutongole Namayanja ne Kaboggoza n'okkakkana ne twogera kubanga bambi tayagala nnyo kugenda nnyo wala naye ayagala okumiwa myezi 6 tolabikako kakati Katongole ensonga z'amaka gaffe lwaki oziyingirira njagala tuyambagana omukyalo oyo ali bubi kubanga ye alabika ayagala nakudduka weewuwo kati lwaki tomuwasa lwaki tomuwasa ayagambye ayagala ggwe kati omukyalo oyagala yeewo obutwa ate bagga ayagala nze ayagala muyambi kakati Katongole nze nafuna omukyala mmesebo era nsobera n'okuzaala twazaala dde omwana kubanze kye nali njagala ate ye si kye yakola ate kiki kye wali oyagala nze nali njagala mwana wa busika kuba ekika kyaffe tuli batono nga njagala omwana anaazaala baana banne muwe buli kyempulira kyenjagala oba buli kyempulira kyennina kwega musobole n'okwala nga mu kika kyammwe tusobole n'okwala mu kika kyaffe kakati ate yenadda mu bintu by'ekisiru obudde si kyabulina yakola ki gwe tokyagirako ddala omukyala alakaasira Katongole sina kyenja kubuulira nnyo ekiri awo kyamaanyi nnyo naye sisobola kumuddira muganda wange kati Katongole kankubuulireko kino oli muganda wange omukyalo oyo mulaba ensonga esooka mukulu kunze atya omukyala ayina emyaka 48 omukyala naye njogera yimpulira ng'omuwala omuto myaka 25 28 oba kinene nnyo mpulira ng'omukyala omuto okusinziira ku njogerayo omukyala ayina emyaka 48 nze nina emyaka 3 ekitegeeza omukyala mukulu nnyo ku nze mukyala aba mukulu nnyo ku ggwe okitegeera kati ate n'agaana okukola bye nali njagala ekyo bibyo bibaawo ate obaye nga yakukkiriza n'ogenda n'owasa n'ozaala n'okuzaala ekyo takiinaako ttabu naye omusuulidde Katongole listen nafuna omukyala kyaggwa okitegedde muganda wange anti kati saasirako saasirako omukyala ogende ng'omulabeko omukyala oyagala akwendeko kakati nze sirina kyenjagala kuddamu kuwuliza okuggyako ng'oyagala nzije nkutwale omuwase kati sebo mwami Kyazerawo Beni omukyala ono musaasire beerako n'ekisa mu mutima kakati Katongole omukyala oyo omulaba alakaasira kati mukulu Kyazze wandibadde n'ekisa ku mutima omukazi ono alakaasira kakati baaba akageri omukazi oyo kaali mukulu ke yakoma n'okuzaala n'ebyamasanyu abyenenyeze ddala ompuliriza bannange naye Katongole kikyonjagaza lwaki tova ku ssimu yange musonyiwe lwaki tova ku ssimu yange mwami Kyazze ono omukyala wo sonyiwa oyagala nzije mukugabire omuwase oba omukyala ayagala mukwano naye oba muli basiru basajja mmwe avumye n'okuvuma kale mama songe nateete omukazi anonye musajja mulala omusajja yakoowa ajja kuba ayenda gwe mama songo Katongole mutwale ntwala wa naawe halo Wange ono kafeerese muto omusajja asomire omukazi bibaawo bambi agenda muwa omukwano hello MP2B owessaza ly'ebbaala omu yekka bw'ati otya taata nze kiyimba tone ndiramu ku mwalo bukakatene waffe Masaka sebo mwawambye bandabira abo bonna baaba tuli sebo naye omukyala kyabaakola mubutuufu yekwasonda alokoke ajafuna omusajja we oyo teyali wuwe oli mulokole ye maama Yesu yeebazibwe kiyosekaki nti luno siinamu Yesu yadde Katongole Wange taata
Webale tuweereza mukama wa. Kale taata ani ono? Ngisagale nakase. Mkuluka bugozi ogamba ati mukama. Sina tabu mpozi gwesebo. Sala namayanja kisibo. Gyendi mukwano. Kakati nkyengamba bambi omusajja oyo yali badde asonyiwa omukyala. Bwe kiri. Musonyiwe agamba musonyiwe. Okay, ate tugenda kulabika nga tusukawo bwetyo gwe yeyo na gwali eyo nayo nawe kyerowoleze omanye ogenda kikola otya. Others twagala okubebaza mbadde bawuliza balungi okuba kyetwatendeke ku saa 10 paka zino zigenda kukonayo sawa 2. Saa ino twagala obasibula mu gigenze gitya nayinze bagambe nkyaliwo nnyo okomawo. Tujja kukwatagana olunaku olw'enkya namayanja ogenda kunfumbira kireere ekyeggulo. Obadde oyagala nkufumbireko ki sebo? Mbadde njagala muceere. Ate omusajja wange yakugambye nesimba mu buno ndi mazima wanvu. Nyumye abasajja obudwanga. Kali akali kakwana akawali eri mu kisenyi. Ate noli ne muwanvu munene ne mwekana kana. Ate muwanvu munene era abanze. Ate kati. Oli mutono oli munene ne muwanvu. Muwanvu ndine kinene kyoyagala.